Oluvannyuma lw'okumeggana ne bannayuganda banne bonna n'abafutiza, Moses Golola nate wakuddamu okwanganga abazungu ng'alwanirira omusipi gwa intercontinental gweyawangula omwaka oguwedde. Golola wakutunka n'omumereka Abraham Richard Munyonyo ku Speke Resort nga 29 omwezi ogw'omunana. Wadde nga omumerika ono gwagenda okuzannya naye amusinza obumanyirivu olw'ennaana 45 z'alina ng'awangudde 36 n'awangulwako 2 zokka. Golola yakalwana emirundi 22 n'awangulako 17 agamba nti ekyo takitidde. Kyova bati ku mulundi guno ngenda kukola training ey'amaanyi ate mmale ngendeko mu bazungu nkoleko nabo nwaneko nabo kwegamba kinyongera amaanyi. Olwo omusajja bw'anaaba yakatandika kuyingira mulingi nja kumulaba ng'akaweewo nga nze empologoma ne bw'anayita mpologoma bw'anatuuka mulingi ajja fuuka pusikati muyite pusipusi nyawu. Abagolola promotions abategese olulwana luno bagamba nti balututte Munyonyo olw'okwagala okusikiriza abagonjufu nabo okwettanira omuzannyo guno. The organization yene yegera okweta corporate companies okulaba nga zijja okutwegattako kubanga bajja kulaba nga these guys they are organized tusobola okukaringa brand zaabwe because sponsor ajja ayagala okukaringa brand ye ngeri special waliwo brand zitabeera nnyo mu kwalakola nesukira ati brand yenene zikisera okubeera nga zitwegattako because we are taking the brand to their corporate who are buyers Sam Mpoza, NTV Akawungeezi. This is not a joking subject. Uganda, we are one. Uganda, oh yeah, Uganda, oh yeah. It's now we go. Munyonyo.